baganda bange muliyo mutya bamikwano kasubire muli bulungi obulamu bugamba ki nange ndi wano sawa za lwago negade mbabuzeyo ka filimu ke mbatekedde weda mukamanje mukalabya katundu kamwe era olunaku lw'enkyo oluddako ngenda bateekerayo akagundi akaddako awo musobole okuba mutete munange naye nga mugamba mutya abali ku GR Film Studios mukola kyamaanyi nnyo okubeerako nange gyendi eno mpola sina nnyo kyamaanyi nnyo kiri awo nti oba kyekino lwansonga nti essaawa yakudda waka kwebakamuko atulowooza ekiddako tuli wano ku Mugawadi Properties kafirimu mukalabe mutya katambudde katya abadde bakansaba nti bayinza tuwa kapaati akalala kataddeyo naye mbasaba nnyo obutunda bwange temubumpa oba lwaki bali mukuwa obutunda bwange neneeyagalako neneeyagalako nange nga mmwe nkitegeera naye nga mugamba mutya muli luddawa mujye tunyumyemu mbadde munyumyamu wano ne Muzeeyi Faizo Mugaya Mpaata omuzenyi w'ekina Uganda na Kinku waliwo abadde ambuuza Mugaya Faizo kasimanyi oba omulabye oba tomulabye omulabye oba tomulabye ate nga mu budde bw'omu maaso awo era mugenda kulaba abantu abamu abakolagana ne Mugawadi omuli Mugawadi family bazanyi ba comedy n'oba oyagala challenge goleeta bulisi de bakolya ka challenge ko tewali buzibu tulina seru Mr DJ abo bonna bakolera akalango bulungi nnyo challenge abayimbi mubitegeera mubitegeera ebyo byonna gwe nambebera ku stickers ziteekako olaba ng'ekulemesezza ng'olaba tokitegedde osobola okujja mu inboxes nekulewo enamba n'ogenda obanga bikulemye bwoba ogifunye gwe kugenda ku kipande kinyinyi ogenda kuba ku biro baganda njagala kunkolera ka challenge okitegeera n'oba oyagala kukulangira ku GR Film Studios nogaba muganda wange nkulabye olinayo ku bantu abawera 1000 nangiraayo mba nja kukulangira ndi wano mwansiiza ebisenyiga byammwe mwankolimidde annange esibitegeera naye kansubire muli fayini asubire obulamu bulungi nakubadde obwange si bulungi nnyo naye nga mu ngeri yonna nze nkitegeera lijja ttambula wiikendi yange sigifuna mukola gw'amaanyi okunnimbalimba oba mulowooza okubeera bwe nti nazza musango nange saza musango okubeera nga njasama bwe nti banjagala basanyusa nawe mbasanyusa ate nange ne mutanfaako mannange neyatuuka ekiseera nkoowe ng'emimiro gikala zebabuulidde ng'emimiro gikala kafirimu tugenda kukamaliriza ndowooza nkyako akakaalo k'abatabangufu kembadde muŋŋamba okwosa enkya tugenda tutandika ekimu Muzeeyi Faizo bonoonyi mbadde mu comedy yamba yiri badde akaalo dogo tuwawe kalooli enkya ngenda bawa kalooli hi how are you Gloria oli otya Gloria etama nga ddene kati golina kubanga oli Saudi bana abaana b'e Saudi mweyagalidde munyiriro oyinza okugamba abawalabu tebabavuma naye nga babavuma wanenkeera ne kumakya naye munyirira mulinga abatakola mirimu naye nga mugikira ssaawa 12 kyokka olumala ne muziweereza ate ne bazibba mba kwezigulamu ettaka babano ono ataddewo n'agamba Serudigo gye yava ne Namuyomba Mugawadi comedy ne Namuyomba abaani abasinga ne batekawo Serudigo kano keyagize naye baba balonye DJ Serudigo ne Mugawadi mastishaine biriwa Serudigo muntu wa tabu nnyo so bwekityo bwe kiri okutandika n'enkya ngenda bateekerayo ate kalooli omulogo mulabe ku bina Uganda tulina n'ekipeke tuli mu kuyiiya nankubadde muli eyo musirise ogamba otya Nyange kansubire oli bulungi Nyange
oli fine. Muwanguzi. Nange gye ndi senyiga ntwala. Bw'oba oli fine awo kirungi, nange gye ndi senyiga ntwala. Ndi wano ndi ebintu kumukumu. Naye nga senyiga ali mu kuntwaliriza bw'atyo mpola mpola. Sijja kukulima nti ndi fine nnyo. Kirungi ekiro kati ngenda ntereera. Obulumi bwa accident bugenda buggwawo mpola mpola. Naye ate kigaana enamba yange kirungi ogirina mugirina. Osobola okugamba nti muganda wange amazima gali nti webale kuwona. Naye mwe kitegeeza okuwona accident kintu kyamaanyi nnyo. Ekiro oba okibonye. Naye nga mu ngeri yonna ntera nnyo bagamba bannaye bamikwano bw'oba oli mukola ntera nnyo bagamba guleyo kapoloti. Totereka nnyo ssente mu bantu. Ogamba nti maama wange anterekere nnyo ssente baani yenna. Guleyo kapoloti. Baako kyokola omanye nti okitaddewo. Bugule poloti yo oba oguze kayumba akawedde kagule. So abamugawad properties babaleetedde chance weeri. Ate oba nga ssente zimala osobola okusiba kologa bannaye zirinawo $2,000,000. Kanjire nga nteekayo ezo $10,000,000 nzireete. Bw'omalayo nga bakuwamu nga muteesa bbanga bw'eriggwayo nga bakuwaaki nga bakuwa bintu byo byogera ku ttaka lyo ly'oba ofunye. So n'olwekyo mukwasaganye. Mbadde nsaba abali ku mikutu mwenna ng'oli ku JFM Studios bw'ofuna chance ndayikingaako osharinge osanga waliyo omuntu abayagala then commentinga. Bwe mbanga bintu byenkola bikunyumira commentinga. Nga Gloria bwakoze kuyite Gloria Bugi. Nga Gloria bwakoze commentinga ogambe nti ngirataka okuba ng'ennaku ezimu tunyumyako ku bulamu bw'ensi nga bwebutambula, obulamu obulaba otya, kyekisinga okunyiiza nga tubeera wano ng'okikomentinga nti kisinga okunyiiza musajja ntunuulire ennyo nga ntambula. Izo omusajja ntunuulire nnyo annyiiza. Omusajja tayagala kugula ttaka ng'akyali mulamu naye annyiiza. Ebyo byonna byatulaga tubiwe nga tubyogerako ng'ate bwe mbaweza nezifirimu nga bwe mulabako. Waliwo yaŋŋamba nti temukyatuwa firimu mwaggwamu. Kati firimu ze tulina ddala ku peegi eno osobola ozimalayo. Olwo ziri ku peegi zenyini tozimalangayo zinateekayo tonnaba zimalayo kutundu bwonabona obuliko tonnaba bumalayo. Nabagamba mugende ku YouTube musaakinge Fezo Promotions. Muve ku buno obutundu obuliyo mukirire wansi firimu zijjudde. Searching at 12 Stars Universal Pictures. Ronald Sigamba gwe. Ronald Sigamba gwe. Ayi mugana nga nkwagaza kinze. Sina kye nkwagaza era sisobola kugambako. Esobola kugambako yadde kise. Eno. Okitegedde seru wuuyo yafuuka aji. Bw'ava mu bwadijja afuuka aji. So kati bwe kityo bwe kiri. Naye nga muganda wange Ronald siri ku ggwe. Kati kyensinga otegeera bw'okwata siri zino ziteeka mu ttaka teri kigenda kufa. Masirizo obuzi napozi nga oguze empewo. Naye nga kyensinga otegeera ekyokubiri mugawadi esobola kuleeta wano kintu kyemmanyi nti kyabufere ate nentulawo bwe nti nembeerawo. Nabalaze ejjo ku bintu ku vidiyo ginakoze nga mpanvu nabalaze nembalaga ebintu byonna kyemugamba omuntu nga mufere n'aba n'ebyo ebintu n'akwala n'abeera n'ekifo kino ontapangisa nti apangisa wuwe. So kale omuntu esisuubira kuba nti mufere tasobola kuba mufere. Kwata ogula ettaka byonna ate n'abagamba nga leero lino ne bagazi n'oba tonguzeeko naye oseevinge omanye nti sizange zitaddewa. Kwa luli nalingawo nga mungamba ajoze kakati joze kati anseeba wadde eno kampuni nambe n'abalooya eno
eno company ina balooya baayo bane abali ku JR Film Studios mabulira zinabagamba eno page yange eriko kusanyusa okubuulira na bisesa takitwala byo bimukozi kozo kusanyusa byebimu then butuvaayo tukubemu olwali tuseke kale nanze I think which ejja ngenda tandika okwogera namwe nga tandika okwogera okuva saawa 4 paka ku makya nga tuli mu kunyumya bunyumya nga tulinga abali ku TV ayagala omulangirako nga tumulangirako bannange kino nti nga tukola kintu nga tugenda mu maaso wame kitegedde. So nze mbadde nsaba kwata sente z'obeeko woziteeka bali nyagadeko mu commentingeko ko mumbuulire sofa bu video bu filimu mubadde mulaba nga nteekayo buli butya saidi yammwe eyo kikola kitya munyumirwa obanja samire muli nizo okudda wano nenewaana kumbe byabatamaatamadda kisoboka nga byabatamaatamadda nze ndi eno ndowooza byenkola bitegerekeka so bwekityo bwe kiri naye nga mbaagala nnyo mwenna abaliko naye ati kambuzemu Gloria bw'okwata naye kati gwolina ssente sandi kutemerera ssente bamusomere enamba yange nyangu weyagala wuna amanya gereeta gange amanya ereeta gange teekako obuteesi nze nkubuulidde saagala weekwase mbw ate amanya erisega George kasitolabako Jose kyekyo tewali kintu kirala so bwebityo bwebiri kwata essente oziteeke mu mataka wala sente ogulemu abakayumba nawali mu Uganda ebintu biva bweru ebintu ebisinga ne bungi biva bweru era mbadde nsaawo nga ofunye akasenteko jangu oguleyo ku bintu oteeke waka mu nnyumba yo manye tikali munaaye mu nnyumba bwenti bwenyimiridde musanyusa okukulaba atuuse abaliganiza uko wewe abali nja kuyiga Oluswayiri ali nenjiga Oluswayiri siddamu kubuuza abaliganiza uko namiko muzuri nenga abali Saudi Arabia muli mutya mikwano batumirako nnyo kantumire ku bantu abalaba page eno kubamba abalaba page eno ensi ze balimu nsooka okutumirako ab'e Uganda yensi esooka okulaba content gwenteekayo abali e Uganda mwebale kwagala nsi yaffe nziramu okutumira abantu abalala abali mu Uganda ne mu kibuga Kampala mwebale kulaba YouTube ne Facebook page ali ne mu commentinga ne mu likinga nenziramu nentumira bano wammanga abali Saudi Arabia bannange mwebale nnyo bamikwano mukola kyamaanyi nnyo okulaba era nga mbasaba bambi mwongere okulayikinga n'okukomentinga kino walayi nkisuubira oba kyensuubira nze nkimanyi bulungi abali mu kulaba abali e Saudi mwena muli baana banna Uganda ate nga mukola emirimu gyaffe gino so n'olwekyo ne mwewali mugamba munnange kankole ki kambeereko munaaye ndabe ku bufirimu buno buntwaze era muli mugwangu kozi bannaaye mbabeereddemu mbakuumye byaddala stress ngenze zitematemako mpola omuwala baba yakava kwefuula nti ye muyombi nnyo awo kyokola okimanyi n'ogamba kati kangendeho ku peji ya JR Film Studios ndabe kafirimu kebataddeyo nsekesekemu kafirimu kembadde ndi muteeka kenda kunoze nkimanyi obadde oseka
Watu oyinza butaseka ekyo nkisuubira. Olina kubanga obadde oseka mulo. Ale ati mbagambe ki ekirala nti mbali temuseka. Sabali e Saudi bana embeegayiridde mulabe. Ate nga nze mbagamba ngenda kubongera buli kadde kubawa. Ngenda kubawa. Ekyomba buulira ngenda kubawa. N'abali Uganda ngenda kubawa. Kati ensi ey'okubiri Dubai bane mwebale eyakusatu mwebale kulaba boge mazima mubirabi. Waliwo omwana muwala bamuyise ye batya mutwe bamuyise batya bannange mukwano nvudde mutule ngenda kukutumira amanya gamwe ngenda gawandiika mwena abalaba. Ngenda kubanga wano ku live ngamba tumirako ate ngamboogerako. Amazima gali nti mukola kyama Lilian okola kyamaanyi webale bannange olabulika firimu wangayina okungamba naye Faizo banaye Faiza nsesajunedde obugi bw'abantu tayagala kusasa. Lilian okola kyamaanyi webale nnyo kulaba okola kyamaanyi. Waliwo omwana muwala wano omulala yani mwerabidde bannange mwerabidde bannange. Viola nanyini figa yawo omwana muwala alina figa erabika eri bannange yo mukatonda yamutonda nga takooye. Fena by the way mwena mwina figa naye mulimu omuntu gwolaba alina akusukako nga figa ye nga mbutuufu esuse ku kya bulijjo. Mugaba ono alabika eno figa alabika mwana wa Mugawadi asebuka obaje nane gambye obaje aba yagigula figa omanyi bwe batunda buli kimu. Olwo ebimu byendaba nange nyini nga sibitegeera nga nowombuuza erinnya lyabyo nga sibimanyi nga nowongamba kino bakiyita batya nga sikimanyi. Babano batabuse banaatera n'okuleeta ennyonyi. Buli kimu kyeweetaaga kyoweekiri baaba olubeera lutalo bano bo baaluwangula tekyali kukaaba. So bwe kityo bwe kiri naye nga mukola kyamaanyi nnyo banaye okubeerako ab'e Dubai kyamaanyi. Ensi endala eddako Kenya bakuba simanyi Luswayiri watu wa Kenya watu wa Kenya tuwamesalamia sana. Asanti sana. Amujambo kitegeeza ki? Amujambo tubatumidde. Pole kazi zenyu pole kazi za leo na huko Kenya mnafanya vitu mzuri. Asante sana kuwa kwa page kila siku mnaona wanaangalia page wanaangalia page yetu hii JR Film Studios. Asante sana, tumeshukuru sana kwa roho yetu hapa. Sisi tuko hapa Uganda, tumekaa hapa kwa Mugawadi property, sio ile family ya comedy, lakini property. Tunauza kila kitu yote hapa, kila kitu. Tunauza dongo. Nini? Dongo je dongo plots kwa sasa hiyo nini? Inakuwa tunauza plots dongo kubwa na kidogo. Je. Na kubwa na kidogo. Kubwa na kidogo. Kama unataka ichapa wacha kama Kiswahili. Chapa. Land title tunasema plan. Hiyo yote tuiko hapa. Tunakuwa nayo hapa. Kama unataka hii dongo inachukua kama village mbili, tutakupatia. Kama unataka nyumbani mzima, unajua kujenga Kalina ndio nini kwa Kiswahili? Kalina flat. Flat. Kama unataka mzima.
Kupatia na land title yako. Bangalo kwa Kiswahili ndio nini? Bangalo. Nasema suku. Bangalo. Kama unataka Bangalo ziko hapa kwa Uganda. Wewe toka huko Kenya ukuje. Na land title zako. Na land title. Zote utapata. So, asante sana kukua hapa kwa JR Film Studios. Nimeshukuru sana. Sasa ingine nini? Ingine vitu yote ya nyumbani. Ingine vitu kama viketi, vitanda yote iko, vitanda, viketi, maskrini ya TV, vitu ya soko ya jokoni iko hapa, mafriji iko, cassettes kama unataka cassette ya South ya Uingereza UK wanaita UK zote zika hapa. Ingine ni flat screen, hiyo umebaki kuongea radio hizi modo zamani za kabambe zote zika hapa. Hakuna tena kusema mimi nimeenda hapa kwa Muga Walda mta nyingine imepotea. Yote ika hapa. Mtu anataka firiji ile full set ziko. Isense original. Isense. Zote zika hapa na cover kwa Kiswahili. Sideboard. Kwa Kiswahili. Anaofanya nasema hivyo tu. Tena Kiswahili ni vitu vingine inabaki kama iko. Kama unataka kompyuta mna Kenya kuja hapa tuika hapa kwa Kitala Taso. Unafika kwa Koma Mboga Road. Kama unakuja hapa kutoka Kampala, umetoka kwa bus unaenda kwa old taxi. Unasema mimi nataka kwenda kwa Kitala Taso. Sasa wewe utapata hapa mafuta wanaita kama Kiswahili. Petrol station. Nasema tu petrol station. Iko rek oil. Hapo opposite. Unaangalia chini pale chini, utaona vitu mingi sana iko hapo. Kama unakuja na unasema mimi nataka gari mpya. Hame mafanyako zika hapa. Sasa kusema mimi nataka nipate gari ama Range Rover zote watakupatia kama zako. Kama unataka Primo iko, Porsche, Benz zote zika hapa. Ingine ndio nini? Ingine ni nini? Ngine hii motorcycle hizo ziko pikipiki zinakuwa tutapata ziko hapa. Tena na nini nyingine? Na vitu yote. Tumesema na nyumba kidogodogo. Nyumba ndogo kama mtu anataka. Ama hii milioni ya kujengwa iko. Ama hii 500 ziko kutoka kwa 200,000 ziko nyumbani hapa iko nazo. Hizo utapata hapa. Kutoka kwa ziko. Sasa kama unataka watu wakusaidie kutoa sente kwa watu iko na nyumba za rent. Ukunga correct mapesa kutoka kwa nyumba yao. Zote tunafanya kati tuveyo kwa katibange zinavyozaida. Kati atele senda redake yo kutano Tanzania yirava. Hana wa Ruswahili bagende dewali. Bagende dawo katubagase. Kati ensenda jinarabyeko liyaji lirudawo. Kivuga kikuru cha Saudi. Kati nabo babira katibo nyabo chema yabasinge bona bana Uganda baba bali mkulaba kabategedde Oluganda kakati tuze mu kati munsi yaffe Uganda ensi eguntu agambe Kampala Uganda yesooka okulaba mu city tuyina gulu boogera olulimi kule Luswahili babitegedde kati waliyo city endala bagiyita Fort abo muka muli muta musibire muta bojo muli kurungi abafoti ruhaka murungi bulabo hano orugire Fort izire mu Kampala oyine mu busente bwa bojo tabunaka yitemba taxi ya hano otunge bintu ano birungi bingi muno ekityo kwahura sente utaine bintu yebikalo bitaje
Otaine bintu bikala kijifu nenda step aba bajogera bati banange mukome ochogera bati chogera bati abaine ebintu omuntu okuboine ebintu omuntu ya ono okuboine itaka okuzira itaka no kiro omuntu aine sente omunsaho katege omuntu aina sente munsaho n'omuntu aine ettaka omuntu aine ettaka asinga omuntu aina sente omugagga wabo ine sente munsaho no singo omuntu aine wabo ine itaka no kiro omuntu aine sente omunsaho kandi wako kutunga sente zao ejihanu mugawadi si tukutungire itaka tukutungire ezo maze kuombekera tuzaine zingi nyingi muno ga Mawanda Road tuina mwecho okwenda matuga tuina mamacho no yenda kugenda Kakengere tuina mamacho no muruwero mwana tuina mamacho gajiri na bombo baza kitweki Uganda yona tujetore omuntu nabakwenda kuba kumpi hano na Kampala hai nabayinda kuno kuba kuno kumpi kandi wabatubira kasetekeye ainaija kuno netumereza amaju maingi muno sente nteito nobo mazi kati abanyolo n'abatoto bagasse temutubuuza era mwe bali nnyo bane bamikwano kwagala kola kyamaanyi nagenda ke 40 nagenda ke sina kubagaba nagenda ke 40 nese bwanyirira nanyirira bali bamanyi abemba abanyankora abakiga yamawe abambara na twabara musamunonga twabakira mwe bare munonga kubereyo mukore ize nuko galunyakore mwe bare munonga kuberokwe mukora cyamani munonga warulekioro okurorejina kurebeji page kurugaru kunjiri nwikaro muntebe yawo kwe no tureba no kora cyamani ninyenda mutera comment mungambire agent nabaza byo runyankore no rukiga oba nabaza byanje uyo runyankore baba amajugona uyo kono rurimi rw'abandi nayibananga buri bakitegera ninga ururimi ruraroro kuya ngo rucopa dola twabakira asa mwani nyino muntu anyambe anko commentinga wansi byenjuga bye bitufu oba mwe bare munonga kurugambara na rukunjiri abakiga n'abanyanko n'abakiga kati nimukora cyamani mwe bare munonga nabanimba sava oraikinga video yeji bora marugira ikinga okwate ochankalanya aba museka temunsekerera ate museka ndogeraze runyanko ate muri ko munsekerera nimukora cyamani munonga nyendora ikingeze video ogambe bagenzi bawe twinitaka Uganda yona itaka Uganda yona yayikaha Uganda boboma zo kutuka Kampala orugabu nyankori noja kutuka Kampala mpaka inkaide itakari bomoma zo kutukitaka bomoma zo kutuki mpaka inkaide itakari otimbita kisi nchayo gero nyabo kati kuno ne wadi mbogere bo tukumwe kupaka inkuru inkade tembata kiso ogigambire mbu niza mu kitara bore icyo mu kitara aha ari amafuta bageta rekeoiro opposite ya rekeoiro hariho ebintu bingi munonga noze kureba entebe ebitanda ebitabo n'emifarisi jona giryaha buri cyo kiryaha ino yiza buramayo kwiza no habuzaba ba manager baro noze kureba n'ekipande kiro Mugawudu properties noze kwitaho ujya kuba utuze takari etakeri best mama uliro runyankore boy mwahura bagezi banje so mwe bare munona kureba film
ate abandi mwebabuza abwenchini eji mukute Rough Film Studios kandi turebe ebintu bya properties abwensonga eji studios nene ure studio ero kuranga ebintu by'abantu bona ntubahe ebintu bya magezi ntubaha films ntubaha n'ebintu bikusesya ntubaha n'ebintu twaro miso nikirebekana kubi mnonga kukureba no rira otainiki chikumaraho stress haza mugenzi wanje nokora cyamani munonga kuikarana sente zawe utakuziteka muitaka nokora kintu cyamani cyenkumanyisa ni kintu kibi munonga kwata sente ziteka muitaka ugreka protika ukatika tunge chapo kiteka hama sabuze ukagamba ukagira ati nyine milioni zanga 10 but ni nyina yechapa haini Kampala haza mwana waisa Kampala no tunge chapa omuingaro umara kutu obugigo bwensi bukano umara kutuka obugigo bwe no tunga amagezi no yati na Kampala lika ntekeme mizigo janje tunge akaseti kugomba pangisa kandi na muga ude ingine kure kiti wamala kuteka obuzu niza ne krokitinga senti ne kuyamba obuyumba obuju obumyu enyumba bulako bazita no tunga amaju g'abapangisi ati nonyona mapi no ruyamusente hati mugezi wango yabo ini sente okwe ziro mu mpari ngamati yo mugiga no utajya mugiga bashashura mbora okwezi no basatunga yo ine mizigo jawe nkiko ni miliyoni 2 Ronald wajirani za kurugamba nimba ego ni ngambo runyanko waruhura hati JR Film Studios eroho kuba kwataganyiza je mube muri happy mutunge byo kwega de murebe filmu museke wamara kuseka mutunga katambare no yiha mama mazika wekanga mnyako amaziga wamara ku wara no kaba wamara kukaba no sangura amazigo mu miso kintu cyebe cyakora cyamani munonga Ronald yagiranza ku rugamba je na rugamba je ari nategeka ngo boyagara ka sente ugero runyankore nina kwa kati wenjuge warugenda kungobya bugobya kati simani kati so kati cyecyo abanyankore banengeze zako mumpeze mumpadde kubaka cya mazima gali ndingeze zako runyankore mwina mwebale nnyo kulaba mukola kyamanyo kubera ku page okuvale twatandikira mu movies za fwe tuteka kitadde ne mulaba bane mukachamanyo benze ndiwe banenja ndiwe njaka tunyumyemu ninzi niba nechuka neyogezanze kimboga kale kungamba Ronald yali wano yeka Gloria yali wano yeka Nyange yali wano yeka bone mu commenting entegere kyekiddako kyekiddako bale njala kumanya kyekigenda mu maaso mu commenting enze njala kumanya munguli olimi banjo gende lutufu ndumanye wemanyo gende lufuna londumanye niyo webale kujja mukwano ubona ali ayambadde ebyambalo bya red banange simutegedde bulungi nengo gambo cha naye nengo gambo cha kansubiro li fine chokola cha manyi nnyo webale kubeerako nange kwendi nnyo wano ndiko nkuweereza tuli mu programu yaffe sanyuka epro bajita sanyuka twali kunyiga nenga okutandika obulungi official tugenda kubeera ku lotijegire nga tuogera okuva saawa zona ze twagala paka lwentandika osumagira n'enkola bwendi bwemala okusumagira bwendi nga nteka ebigere mu mazzi ngiranziramu nga twogera
njanza munga twogera ngiranza munga tetugenda kuddaawo mbu ati tewali kati Jovia wedda nkulaba nga bwojja bwodduka naye nkulabye nze gyendi oli otya kasuli fine neebulizaako Jovia neebulizaako naye Mukama kananyamba nentegeera bulungi woosula ngenda kwesibako nga bagiyita batya nga supagulu bakabani ku nnongo nze nkubuulira ngendako kwesibako obedda nkwogerako njogedde ebirungi byange byonna bwe ngaba nange figa yange wenjibanayo ng'onanyini figa yange ndiko njogera oli eyo nsirisi lwaki onnumya omutwe kulowooza wabeera omulungi nenkunoonya bwe nti kankyogere nga n'ensi yonna eraba bwabeera omulungi nemba nga nkunoonya mba nakoza musango naza musango ki ddala naza musango ki va mu kuseka ebyo ddala neetagwa kimanya naza musango kiyinza okubanga museka kati wuyo oli mu kuseka kati osekera ki naye nga amazima gali nti lwaki ddala nagwaki lwaki okola ebintu ebyo gwe ngamba lumu nti olabika bubi nange nkimanyi ndabika bubi ndaba neserezisala enviiri zambula era nkimanyi ndi muddugavu nakyo nkimanyi ndi mukyafu nakyo nkimanyi naye waliwo omuntu kyogamba nti banaye ku luno kankole bwe nti Justin how are you mukwano oli otya bannange kansubira oli fayini obanga oli fayini ndi wano kumugawadi mukwano kansubira oli fayini webale kubeerako banaye nga nsanyusa okukulaba bannange ndi wano njagala kaba Jovia yanumya omutwe njagala kaba naye kansija kaba sigenda kaba saagala kaba naye mulayikinge banaye mukooneko layikinga banaye mukwano banaye mbegayidde mulayikinge njagadde mulage akatebe ako mukalaba katundibwa ako kalaba katundibwa nze ndi mukubalaga kambalageko wano kubaze balaze nzikyali ku mulimu olaba waawo obwonabwona butundibwa soove katonda awo balabe olaba obwonabwona butundibwa nze nkyali wano ku mulimu ebyo byonna mubiraba bitundibwa njagadde mbalageko bannange era ne vidiyo zigenda okuddako eri waliwo ebintu bijjudde wabweru naye njagadde mbalageko banaye bitundibwa sala mwekwasi zizino kompyuta tuzikozesaako bifa bweru zibana kandekere naawe bannange nabalaze ddadde ebintu muneekwasa kize temusibaagala sya olunyankole lukule olunyankole lunanema Justin yangambye sorry era munnange ate nze nkole ki you are good kya kirungi nnyo obanga oli fine nze Jovia namugambye singa ntegeera bulungi waava nentegeera bulungi wabeera alla neba nemusuke munjigirize tukola tutya nga nsobola okukwata ntubeera ku live eno abantu nga bana ng'oyogera njogera Facebook nkyakinoonya bangambye kisoboka naye bankigezeeko wano ngezeeko naani wano banaye ngamba dampulya njagala kunyumyako n'omuntu bannange nyumyeko naani nze bangambye nti kisoboka ani atalibize banaye soka ongambe nti ndi wano soko ngambe nti ndi wano Shamira wange oli otya mukwano webale kubeerako Jovia nkuwalana Jovia kena kukwatako bwenti wepa ogenda kuneekuuliramu mulago nze nkubuulira ate ngenda kujja ngandidde buli kimu kuba neemanyi n'okujja ngandidde akawunga ngenda byakawunga njagala ebyennyanja nga kiro nga 8 njalako nga kiro 2 omuceere kiro 3 olwona ndi mukwepikira muntu omu omuceere kiro 3 omuceere akawunga lumonde amatooke njagala kawo suwani emu y'amatooke muntu omuno gwe ndi mukwepikira ngawa ewa
okolaki nejovia anyway bubanga munange webale nnyo kutuwagira webale kubanga oli sapoti yaffe banekola kyamaanyi tweyanze kati kambuuze onzijja ku mulamwa gwange oba soka obuulire ku bantu ako onzijja ku mulamwa ne bane wayize akantu ako mukama katonda wayize akantu ako kati nkulaba era ndaba gyonziza nejjonkasuka nkulaba gyonziza nejjonkasuka nkulengera naye nze sijja kufaayo kaŋŋome bagamba akwata empola atuuka wala ate olunalo oluyimba bagamba nti omukyala bamukwata mpola nnyo simanyi kuyimba ne kanduyimbe mpola nnyo wabanga ayitazeemu omwetango ogumuwa wakirina alyako omukyala bamukwata mpola nnyo mpola wabanga yeetaaza omwetango sebo omuwaako nanywa nja kukwata mpola naye nga nazigyeni eno mpola njagala kukwata nyoke ate ani anoonyako whatsapp nasiza musango ki omusitulaba nazikukanga yogera n'abambejja oliko oyogera nabo bagamba mikwano ono tekati ngeno wali yakunoonya sina musango gwe nazizza okubeera wano manyo ne bano njagala kuntija mu mwaka omukadde bayitha we nkyali mu mwaka omukadde olusuuka lugenda kubeerayo ndowooza mu mwezi gwokusatu tugenda kuba fireworks tuve mu mwaka omukadde kuba mazima gali tukyali mu mwaka omukadde byatusobedde dda engeri gituyinza kikwasaganyaamu netuva mu mwaka omukadde era ayina amagezi gonna agatuwe tusobole okuba nga tetuva mu mwaka omukadde. Njagala ombuulire kafirimu kali tetwalabye muzanyi ki eyasinze okunyumira njagala komenti awo muzanyi ki eyasinze okunyumira. Tulinamu Sonko Richard Landlord, tulinamu Mulambo, tulinamu Mugaya Faizo, tulinamu Ananagira, tulinamu Akuba Obwenge, tulinamu Niko eyakubye munne emiteke baida bonna tulinamu Joseph Bera. Asooka otubuulire muzanyi ki yasinze okunyumira. Komenti nzaagala nzisangeko era nayo pulogulamu njagala nga namba tumanye muzanyi ki eyasinze okunyumira. Nze mbabuulidde nze ngenda kubatta bose kuno, nze mbabuulira mwoyo okubatta obusi ngenda batta busi. Muzanyi ki yasinze okubanyumira? Jovia muzanyi ki yasinze okunyumira? Jovi wange omubwati kabiite nene simu naye ekisusa mbijjisa nyina kubadde ndi mubi naye ngekyongeramu nnyo ngenda nogitunda lwa bisiru byekola ebyo negeze nyini tukalina enyindi evenu pakeni mukama katonda alla nene na fesi niba nenga nyina ekizibu musasa n'omukazi addawo n'aneegomba ndaba oguyendo mwiti bwenfaanana bulijjo mama laba ekimu gwe nzi neewo kalimbu nange nyina njagala bwe kibeera kyapo omuntu oba otomedde kiba kyankayana. Ekyo nkubuulira kiba kyankayana naye nga mikwano gisawa mekayi sinamira ddagala bannange ati munjogeza nange sinamira ddagala nze seetya ndimira mulaba oba onjagadde watonjagadde gwamanyi
nze nfaayo bwamanyi manyi no limira amanze nve ku program gyendiko mulo kubanga ina myanso kengene mire daga bwe baswati ekiri ekyo swate kiri nete mutya daga asiri abiri dagala just mwizo gama ha banange juzi kiyekiwe kasa kimu kyo mukimanyi bwe kifaanana temunekwasa muna mwizo kunekwasizaawo nti bannange wetwogerera mwavaako dda ekanaawe nedda kakati ngina sooka nveekokko olunaku lwaliro nyina kintu kyembadde njagala nga njagala twogere paka obudde kukya nenfunyemu ka pulogulaamu naye okutandika ekya si weekend tugenda sula nga tuwogera ate olunaku lwekya tugenda kubeera ku masimu ngaasa tugenda kubeera ku tiktok era mbasaba bayizawe enkya tugenda kubeera ku tiktok ya Mugawadi Family Comedy tugenda kubeerayo tugenda kubeera ku eno Facebook tubeere ku YouTube olunaku lw'enkya weekend vibe tugenda kubeera mu vibe tugenda kubeera n'aba comedy family abamugawadi mbale ngenze mu wuduze bweru bana atwaga kubamenya wabo temutya then tugenda kubeera ne properties then tubeere ne JR Film Studios fenna nga tuli wano live olunaku lw'enkya tugenda sula mukati tugenda kwata engoma wano tugenda kuba nga lwasula tukuba ngoma anti weekend ekyo mbabuulidde olunaku lw'enkya mwetegeke abamugawadi Family Comedy properties bonna tugenda kubeera live ku TikTok gwe wenna atanaba kulayikinga atanabagenda ku followinga page ya comedy genda kati kubanga olunaku lw'enkya kijja kwa kintabuli page maya gundi eyo Family Comedy egenda kubeerako abantu bab'amaanyi bano ba DJ bali abamalayo DJ Seru DJ Seru Didi limaleyo kuba oludde nkimanyi omumanyi teweebuzaabuza n'ogamba nti omumanyizo nkimanyi omumanyi sijayeba kimboogera bajja kweyogerera enkya wegenda ofollowinge ogenda olabe vidiyo mubadde mubamanyidde eri emabega kate kati bazze kulima byebakola tebiralamu ate okuva lwe kampuni eno ogimanyi bulungi gibayise Mugawadi kyekoze muganda wange ate yatuleetedde Serudigo agenda takula ebyuma wano mujja kutya mulimu abangamba naye jozo yasama mulina okigula abantu omuntu yina nga yakolako ku leediyo bwatyo bwabeera nyinatagala nino n'amasiga amume ogumegga ani akitegedde muwe engalo ani akitegedde mukube engalo bwekito bwe kiri olunaku lw'enkya baita n'essaawa zino bagendagendako mbalaba kwemuli mbalaba essaawa zino kwe bali genda babe DJ Serudigo bagenda kubeerako nnyo live abo onyumyenyumyeko nabo ate munoonye abaagala zi challenge ziffe weetuli bajja kukwata bantu bagonvu nnyo si bampakambwa ate bwe tebasosola kasole tekirunga tekiwemula tuleetawo ebintu ebyokuwemula ate ffe tukola bintu bya politics bakyogera bwe batya ebyobufuzi tetukola challenge za bufuzi tetuzikola ezo tukola bintu byaffe bya bulijjo tetukolagana bya bufuzi era aleeta ebintu byobufuzi tugenda bikola oba tebagenda bikola
oba kampuni tegenda bikola ekyo mbabuuliriddewo naye nga mugende bambi banatirogera saawa nnyo olukoona booti bagenda live zikonye n'okkoona bannange mwekamba siibule balina okugenda wano batutena nnyo wala mugende mubalabe naye olunaku lw'enkya tuli ku peegi eyo bulungi nnyo nabo tugenda kikwasaganya era ngenda kuteekayo ekifaananyi kyekiraga nti okutandika ne saawa nnya nga kitundu tugenda kubanga kwetuli ku mikutu gyonna twogeremu tunyumyemu tujinike tuseke museke mukowe deni kafilimu kamwe kasigazayo akatundu kamu akakalo kabatabangufu ngenda kabateekerayo ekya amannya asigadde ndi Joseph Bera Ulala CEO wa JR Film Studios kati wakana ate nga si yaffe kuba registered aligovayo we panke mboje erijjamu tukola zi videos ekyo mukimanyi video muziraba tukola zi video tupromotinga music w'abayimbi ekyo mukimanyi sijja kyogero dda abayimbi mubamanyi abamu tukola ebintu bingi ate wano wenyi twogerera ebina Uganda tubyogera tubiteekayo tulanga obulango mukimanyi bale ngata ka bateekayo obulango bange bwenkola mu bulabe mbadde muleka nnyo mu bantu tukola ebintu bingi ate abamuga wadi family bo bakoya challenge nga bozaagala oluyimba lo then property ne bakuwa ebyo bitu nga bwe nabaga properties bwe babawa ebyo nabo bita byenjogerako mataka bintu bya mu nyumba buli kimu kalonda bayite mukyerabira enamba nziteekayo muzifuna gera ku video eri gye nasoose okukola ya live gye biri byonna obanja bateekerayo ku bintu ebimu ya posting ku bintu ebimu bifaanisa biki n'enamba kikyendeseeyo tulina seri gye tugenda otandika okukola ku YouTube mbegaide mugende mugirabe kyekirala mwagala ensi yammwe n'okusiga gwe bweyagala ensi yo weetali gumanya toliiwo yagala munno oba oli mufumbo yagala bbaawo omuwe ekitiibwa bw'oba oli musajja yagala mukazi wo muwe ekitiibwa tomuvuma mu bantu tomuswaliza mu bantu n'oba oli waka tomuvumira mu baana muba munyiize mugende mu kisenge mwogere ensonga muzimalirize abawala mulekerawo obuyaayi n'obutaagala kukola abavubuka mulekerawo okukutula emitima gy'abakazi nga mwagala kubebako mubalekaawo tubeere ku sirias ensi etakubeera nga nnungi guno omwaka buli muntu anoonya kintu kimuyongerako so mbeegayiridde bintu binyize mumanyi otandika okwogera sirekera musule bulungi nkooye musule bulungi joviya ngenda kuloota nga nkukwata bwekinaagala kirinja kuluma baayi